Ekitongole kya KCCA Zahara Lwirika gy'akola nga sipiika ng'amawulire gaakafuluma nti baagula ekyuma ekipima kasasiro ne bakibba ne bakitunda e Rwanda, kakati ate ng'e Rwanda gye bakipangisa ku ssente ziri eyo mu buwumbi n'obuwumbi ne baba ng'ate bakireeta mu ggwanga erya Uganda kibeere nga kigenda maaso n'okuba nga kikola omulimu. Amawulire ago twagakuwadde, kakati ate ebyo ng'obitadde ebbali. Ekitongole kye kimu era ekya Kampala Capital City Authority Zahara Lwirika gy'akola nga sipiika kimaze okubeera nga kiweebwa ez'omuwi w'omusolo obuwumbi busatu n'obukadde 556 n'emitwalo 27 n'enkumi 3 eza siringi za Uganda nga ke kakadde ka dola kalamba nga zino zaaki mbo zino ze ssente ze bagenda okukozesa okuziika kiteezi ewali wayiibwa kasasiro. Jjukira gye buvuddeko mwezi gwali gwa mukaaga omwaka oguwedde kasasiro no yayimbulukuka n'aba nga yatta abantu abawererako ddala newankubadde ng'ennamba tezaategerekeka, ennamba ezoogerebwa zaawukana n'ezo abasinga obungi ze boogera naddala abaali ku gurawundi. Kakati gavumenti ng'eyita mu kitongole kya KCCA baafuna ekifo ekirala sayidi z'eyo ebuyala gye bagambibwa okuba nti gye bagenda okuyiwa oba sinakindi baatandika dda okubeera nga gye bayiwa kasasiro. Kakati ekitundu kino ekya kiteezi oluvannyuma lw'okukola okunoonyereza na buli kimu ekyetaagisa ekitundu kino kigambibwa okuba nti kigenda kuziikibwa kibeere nga tekikyeyambisibwa okuziika obuziisi nga tekuliiko kintu kirala kyonna wabula okuziika obuziisi kiteezi dumping site babeere nga bagiziikira ddala ebeere nga teddamu kubeera nga eoperatinga. Abakungu ba KCCA baaweereddwa akakadde ka dola kalamba nga bw'ozizza mu zaawano zibalirirwamu obuwumbi nga busatu n'obukadde 556 mu emitwalo 27 mu enkumi 3 eza siringi za Uganda nga ssente zino era nga amawulire gano gaafulumye olunaku lwajjo ngena kusoma mwezi mukaaga omwezi ogw'omunana 2025 naye nkugambye bino byonna bigenza okujja nga amawulire gaakamala okubeera nga gafuluma nti abakungu bano be bamu baakwata ssente y'omuwi w'omusolo eziri eyo mu buwumbi ne bagenda ne bagula ekyuma ekipima kasasiro. Kyokka ekyuma ekyo bo bennyini abakungu era mu KCCA ne baba nga bakibba ne bakitunda e Rwanda, kakati ate Rwanda gye bakijja ne bakipangisa ne bakireeta mu ggwanga erya Uganda kisobole okubeera nga kikola omulimu. Kakati ago gakyali awo, kakati ate mu ngeri y'emu bano be bamu bamaze okubeera nga baweebwa obuwumbi busatu oba akakadde ka dola kalamba basobole okuba nga bakakozesa okuziika obuziisi ekiteeze wali wayiibwa kasasiro wabeere nga tewali kinnya era nga tewakyakozesebwa. Ekitongole kya KCCA bwe kityo ensonga bwe zigenda okuba nga zitambula. Njagala kuba kuwa n'ekiwandiiko kye nkusomera okugenda maaso n'okukakasa bino byendi mugenda maaso n'okuba nga nkugamba. Ekiwandiiko kye nnina wano ekikakasa bino owuliriza nga bagamba nti KCCA gets $1 million to bury kiteezi for good. Ekitongole kya Kampala Capital City Authority nkugambye Zahara Lwirika gy'akola nga sipiika bafunye akakadde ka dola kalamba okuziika kiteezi for good abeere nga taddamu kubeera nga kwegamba wabeere flat wabeere oba nga gavumenti ezimbawo ki oba bakozesaawo ki oba ettaka baliguza abantu bazimbeko amayumba gaabwe oba abo abaziikibwa amayumba baddizibwa ettaka lyabwe sibisigadde simanyi naye nga akakadde ka dola kalamba kaabaze dda okubeera nga katuuka mu nsawo yaabwe nga ssente ezo bwe tuzikonvatinze ne tuziza mu za Uganda nga zikola obuwumbi busatu n'obukadde 556 mu emitwalo 27 mu enkumi 3 katugende maaso n'ekiwandiiko nga bagamba at down the air around Kiteezi landfill is thick, part fumes, part decay, part quiet anxiety. It's here on the city's northern edge that Kampala's waste has been dumped for decades, but now the city is rewriting that legacy with $1 million grant from the government of Japan through UN Habitat. Kampala Capital City Authority is beginning the long-awaited decommissioning of Kiteezi. Uliriza bulungi nnyo. Sente akakadde ka dola akalamba. Akakadde kano yabadde grant era nga zaaweereddwa gavumenti y'eggwanga erya Uganda nga baziwa ekitongole kya KCCA nga ziva mu gavumenti y'eggwanga eya Japan. Gavumenti ya Japan ye yakutte ssente ezo akakadde ka dola kalamba muzawano obuwumbi nga 300 n'ezigwamu obuwumbi nga 3 n'obukadde nga 5 n'ezigwamu. Gavumenti ya Japan yazikutte n'eziwa gavumenti ya Uganda. Ekitongole kya KCCA kigende maaso n'okubanga kiziika kiteezi ono era njagala okutegeeza nti wompulirira bino ekitongole kya KCCA kyafunye dda ssente zino. Ojagenda mu comment section ombuulire oba ddala ssente zino zisobolera ddala okubanga si nyingi ombuli obaddala okuziika obuziisi kiteezi sente zino ziba tekuba kukisussa. Gavumenti y'eggwanga erya Japan yaziyisiza mu kitongole ekimanyiddwa nga United Nations Habitat
then nebanga eziweereza ekitongole ekya Kampala Capital City Authority Zahara Lwirika gy'akola nga speaker. For city dwellers who have lived in the shadow of the landfill's growing environmental risks and mourned the lives lost in the August 2024 garbage slide, the change is not just overdue, it's existential. This is one of our biggest victories this year, and the KCCA Executive Director Hajat Sharifa Buzeki at a press briefing on Monday bw'atyo bwe yategeezezza. Omukyala Executive Director w'ekitongole kino ekya KCCA yavuddeyo n'ategeeza nti munnange ffe buno tubulabanga buwanguzi era tusobodde okubeera nga tufunamu kubanga tugenda kubanga tukolera abantu ekyo kyennyininyini oba oliawo kye babadde basingira ddala okubeera nga baagala. Abakungu mu kitongole kya KCCA bo bwe batyo bwe bagamba gwampuliriza ku mukuto gwa Redson TV bw'otonaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga ate tutambula ffenna. Ekitongole kino obuwumbi 3 ze ssente zaabaweereddwa ku kasasiro eyayiika natta abantu. Naye nga jjukira mawulire ge tuzze tukuwa twakuwako era amawulire lumu nti gavumenti yafulumya akasente akaali kalina okuweebwa nga compensation abantu bano abaali bafiiriddwa oba abo abaali bafudde abaali boononeddwa amayumba gaabwe mu kasasiro ne yayimbulukuka mu mwaka oguwedde ogwa 2024. Wabula twafunako ku bantu abamu nga bakomplaininga nti ssente zino tebasobola kubeera nga bazifuna. Ekitongole kya KCCA ne office ya Prime Minister n'ebitongole ebirala oba n'abantu abalala abavunaanyizibwa ku nsonga eyo be baali emabega w'enteekateeka eno. Abantu bangi bakomplaininga nti ekitongole kino ekya KCCA tekikoze kimala era nga ne Salungi Erias Lukwago yavaira naye n'akomplainingako ku nsonga eno. Wuliriza bano bwe bagamba. The August 10 disaster still lingers in Kampala's memory. The collapse of a waste mound displaced 142 households and left over 30 people dead. Among those facing charges of negligence and manslaughter are former KCCA Executive Director Dorothy Chisaka and Head Deputy David Luyimbazi. Enjege eno eyagwa mu bantu b'e Kampala kasasiro mu kiteezo okubeera nga yayiika amaka agawerera ddala 142 ge gaasengulwa era nga abantu abasukkira ddala mu 30 be bakakasibwa nti baafa. Naye jjukira waliwo n'ennamba ey'abantu abataalabikako era bano ndowooza bateekwa kubanga baafa kubanga tebaalabikako ate tebamanyi wawe bali wabula nga baabulira eyo mu kasasiro munda. Kati kigambibwa nti bano ensonga eno ekyagenda dda maaso n'okuba nga erondoolwa era n'olwekyo abaali abakungu b'ekitongole kino ekya KCCA era we baabeererawo nga Zahara Lwirika sipiika mu kitongole ekyo oba ku lukiiko lwa KCCA eno ya political wing. Executive Director ne Deputy we omukyala Dorothy Chisaka ne David Luyimbazi bakyagenda maaso n'okuba nga bawera ennemba n'emisango egya negligence and manslaughter obulagajjavu n'okutta abantu. Kakati wuliriza ssente zino kigambibwa nti bagenda kuddira dumping site eno babeere nga bagiziika era ensonga lwaki gavumenti y'eggwanga erya Japan yasobodde okubeera ng'ekwata obuwumbi 3 oba siringi za Uganda n'ebuweereza butuuke ku akawunti y'ekitongole ekya KCCA oluvannyuma lw'okubeera nti baafuna acres 203 ebuyala okubeera nga gye bayiwa kasasiro. KCCA's strategy is no longer just about where garbage ends up. It's about rethinking the entire waste cycle. In Buyala, 230 hectares of land have been secured for what Buzeki describes as a game-changing facility, a waste management and resource recovery center that will reduce, recycle and convert waste into energy. Omukutu gwa Redson TV webale kubanga okyagoberera gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gwatambula naffe atanaba kubanga osubscribinga kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obeera omu ku abo abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo ate tubeere nga tutambulira ddala ffenna. Bw'oba tonaba kubanga ojja genda mu comment section teekamu obubaka bwo ku nsonga ez'enjawulo ze tuba tukuleetedde ate tubeere nga tuwuliziganya mu updates ezigenda okubeera nga ziddako kubanga amawulire gakyali mangi ate tukyagenda maaso n'okuba nga tugakuwa. Obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekigwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa.